Ekiro ekikeesezza olwaleero Sipiika wa Paalamenti Anita Among alangiriddwa ku ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ki NRM owookubiri oluvannyuma lw'okumegga omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga n'enkoona n'enywa. Oluvannyuma lwa Sipiika Anita Among okulangirirwa nti awangudde Kadaga ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X yavuddeyo n'avumirira emivuyo egyeyolekedde mu kalulu kano n'ategeeza ng'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya okwamutuusiddwako bwe kumuwaliriza obutaba na kusalawo okuggyako okulowooza ku ky'okwabulira ekibiina ky'aludde ng'aweereza. Wabula abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga bamulabudde obuteetantala kulowooza ku ky'okwabulira NRM. Ebyo bibaawo alina okigumira naye nga munyiivu n'abantu be banyiivu naye obusungu bw'afunye tebumuleetera ate okwekosa ennyo. Bw'anaagenda mu kibiina ekirala agenda kuba agenze mu kkubo ly'atasobola kuyitamu kubanga bajja kugezaako okulaba nga bamulemesa ekintu ekyo kabe kasinde ayinza n'oddusulamu akaba okusinziira nga NRM ebintu by'ezzeekola ku bantu baayo. Dr. John Paul Kasujja anokoddeyo abamu ku abo abagezezzaako okwabulira ekibiina kino gye bakomekkerereza. Alabire ku Right Honorable Mama Mbabazi kye yakola nti yadde nga yagezaako okuba ng'akontana ne mukama we yadde nga yagezaako okuggulawo ekisinde naye ate yaddayo mu NRM kubanga yali talina walaawo asobola kubeera safe okuggyako ng'ali mu NRM kati ne Right Honorable Kadaga talina walala wasobola kubeera ku ssaawa zino ng'ali safe okuggyako ng'asigadde mu NRM. Njagala mujjukize nti nno alina abantu bangi bazimbye bwe yali sipiika bwe yanoonyeza emirimu be yasomesa okiraba abamulinnyiddeko kati buli bw'ova mu pate ng'eri mu buyinza esobola okukosa abantu abo bonna ne bakola ki ne bafiirwa emirimu kakati ye gwe ng'omuntu omu oba totunuulidde emabega. Bano bagamba wadde nga byagenze bityo Kadaga atuule yeefumiitirize ku ebyo ekibiina bye kimukoledde. Mu myaka 2 kyamuwa omukisa okikulembera okubeera second vice chairperson okumala emyaka 20 n'omuntu okuwa ennimiro y'okulimamu emyaka 20 abakoze eki abakuwadde olina bwakuwa omulimu emyaka 20 abakoze eki abakuwadde. Ku ky'okusuulibwa kw'abanene ebbali abaludde mu kibiina Dr. Kasujja ategeezezza ng'abakulu mu kibiina kino bwe balabye ng'abangi ku bo bwe batakyalina kye bagatta ku kibiina. President Museveni akuwa omulimu mu kibiina oba n'akukuza nnyo n'akugeza nnyo ng'ayagala omuyisa ewantu oba mu kisanja ekimu oba mu kaseera akazibu kasita omala omuyisaawo n'alaba nga tokyalina mugaso nnyo gy'ali tasobola kubeera ogamba ate kati omuntu ono yannyamba mu kino ekintu ekyo aba NRM tebakiina ate kikyamu. Wabula ye munne Manda Akol nga mulondoozi wa byabufuzi obuzibu abutadde ku kutya okuva mu bibiina ebivuganya gavumenti akazito ke babataddeko. Kubanga tugenda mu kalulu akanene ne bagandooza embiranye ze tugendamu zino ez'akalulu akanene tuyinayo nupu olaba nti bavubuka nvumuulo balimu amaanyi n'olwekyo ne bano bagamba tulina okunoonya abakulembeze abanaatuyamba. Wabula Dr. Kasujja alabudde ekibiina okuba ku bwerinde kuba kino kyakubakosa. Ojja kulaba ensobi nnyingi ezigenda okukolebwa mu maaso awo ate nga zijja kuba zeetaagisa abantu ababadde mu kibiina okugenda okubeebuuzaako ate nga bo banyiivu bolwedde banyiivu kakigenda kubeera kizibu nnyo. Ojja kulaba embeera nga Right Honorable Mbabazi bwe yaviira mu NRM bwe yakyakana ne Museveni ekisanja ekyo kyasooka nga President Museveni atuuse olaba nga gavumenti yatagala nnyo. Sabbiiti ewedde Rebecca Kadaga bwe yasisinkana omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'amukalira mu maaso okokosa ekibiina kye obutajjukira ebbanga ly'amaze ng'akiweereza okuva mu buto bwe. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.